Okay, nga bwe nakutegeezezza nti tukyali ne Mzee Kamadi. Kachino kye kitundu kyaffe ekyokubiri ekyemboozi ye. Tukyali naye era tukyagenda ddala maaso naye tukyanyumya bingi nnyo nnyini ddala. Naggambye gwe omuvubuka sembera ogenda kuyigira ku Mzee Kamadi okusinziira ku byagenda okukugamba. Naye mu kitundu kino ekyokubiri kansooke nkujjukiza emikwano gyaffe aba Jos Property Consultants Uganda Limited. Bano bagamba nti balina amayumba agapangisibwa awamu n'ag'okugula. Balina poloti n'ettaka ate ng'ettaka balina abali surveying bakola charity. Gwe wenna alina omwana atalina mwasirizi oba aliko obulemu beera ng'obatuukirira bajja kuwa obuyambi obwo bwennyini bwe weetaaga. Balina emmotoka ezikozeeko awamu n'empya naawe ayina gy'oyagala okubaguza batuukirire bajja kubeera nga bagigula. Bakugamba nti bakuyambako gw'ayagala okuzimba balina abazimbi ate awamu n'ebizimbisibwa bajja kuyambira ddala nnyo nnyini ddala. Gwaye anoonya omulimu balina emirimu gy'abasomyeko n'abatasomyeko n'ekyo osobola obatuukirira ne babeera nga bakufunira omulimu. Ate naawe ayagala security guard balina abakuumi ab'obusaale awamu ne batuuni. N'olwekyo ojja basanga ku noti 75726917 awamu ne noti 787835. Era ya Airtel yeri ku WhatsApp osobola omuweerezaako message oba n'omuweereza n'ekifaananyi kyekyo ky'otunda n'akubulira oba asobola okukigula. Osobola n'omusanga ku website ye eya www.josug.com oba osobola omuweereza email ku info@josug.com nobeera nga omufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Asangibwa wano mu kibuga Masaka ku kizimbe ekya Muto Complex first floor room number eri MC1. Jos Property Consultants Uganda Limited baga nti where every man must have a roof. N'ekyo mukwano beekwate ate obeerenga oyambibwa waggulu awo. Kale nze Fiiki webale ku subscribinga era okyali mulabi mulungi. Kamadi twakomekereza ekitundu ekisoose ng'otubuulidde kujja neyo eya radio. Njagala nnyo omulabi ono omubuulire birungi ki by'ofunye mu kukola ku radio? Neyanze nnyo neyanzeege Mr. Fiiki n'abalabi baffe ab'oku Fiiki Media mwebale nnyo mwebale ddala. Ebirungi byenfunye ku kukola radio anti nnyina bibiri mu kukola comedy oba mu kukola ku radio. Byonna kizingira awo kuba ebya comedy twabirabye naye ate tetwalabye mu byofunye mu kukola ku radio. Ebirungi byenfunye mu comedy ne ku radio ekikulu nti ekisinga obukulu kye kiri kye nakubuulidde mu ntandikwa nti emikwano. Kubanga tewali kisinga mikwano. Osobola okubeera mu kibuga muno n'omalamu emyaka n'emyaka nga baganda bo towuliziganyizza nabo naye ng'ate emikwano gyo muwuliziganya mu buli kadde. Kamadi oli ludda wagundi oli ludda. Ekirala nti mikwano gyange egy'oku radio gyo giri mu stage zonna oba mu myaka gyonna nti omukadde bwampulira awulira mukadde munne ate bwandabako mu byaddala nga wano ate ne yeewuunya. Kwegamba nze abantu mikwano ngifunidde mu ango zonna. Yeewuunya mukadde munne omusajja asobola omukadde bw'atyo keera bw'atyo ate n'akomawo ekiro ate bwandabako mu byaddala ate ne yeewuunya omuvubuka akola ebyabakadde ng'alinga mukadde yennyini. Kuba nze twali twogeramu awo ku radio nenga naye mu ddoboozi lyange mba mu kifaananyi ndi mu myaka ng'emeka ne banga nti oba mu myaka 9 omuntu ayogera bw'ati aba mu myaka 9. So neewuunyisa abantu kati mu kubeewuunyisa ne bafuuka mikwano gyange. Kusoomoozebwa ki kw'osanze mu kukola ku radio? Okusoomoozebwa kwensanze mu kukola ku radio nti waliwo kyolaba nga tekyandisaanye muntu kukyogera naye ate n'akyogera ate ng'akyogera ku radio naye nga tolina bw'oyinza kumuwabula. Gwe yajja nga n'enzijjayo gye wajja agikola ki? Agimanyi. Ate nga ye aluddewo otegedde nga tolina ky'oyinza muwabula. Kati okwo nakwo kusoomoozebwa ku ngeri yo nti oli ayogera ekintu ky'ayogedde
toyina bw'ojja mugamba gamba ngamba kigwe Kamadi nga n'enzija gye wajja ngikola ki ngimanyi toyina kyongamba. So kati okwo okusoomozebwa kw'amaanyi. Ng'omusajja yenna osanga okusoomozebwa kungi mu bulamu. Njagala ombulire ku bulamu bwo ng'omwami omufumbo. Oli mufumbo. Abaana tojja kuboogera nkimanyi. Osobola obbamenya amanya n'obatumirako. Omusajja atabalirwa nzaalo ate n'okubamenyera nja kubanga akoze kuba bwe naalekayo abamu ate abamu bajja kunyiiga. Nenga abaana tosobola balekayo si bangi nnyo. Abaana mbayina n'omukyalo mulungi. N'omukyala tomutumireko? Wamutumirako nnyo mukyala wange Sumaiya. Weebale munnange kundabirira ndabika bulungi. Weebale kutokosa ttooke. Talina mutawaana. Kati yakendala okirowoozaako ki ekyate? Eddiini y'Obusiraamu etugamba nti bw'oba tosobola kutwala kyenkanyi eri akiza ezo ofuna omusango. Obadde okimanyi? Oli Musiraamu fiiki. Olina okubawa kyenkanyi mu kwambala, mu kulya ne keya. Kati ate bwe kiba 10 olina 4 buli omu alina kufuna 25. Kati singa nze ate nabagaziya nnyo byanfuna sinnatuusa kufuna aki yakubiri. Mwejja kumala. For now. Ajja kumala. Not for now. Ejja kumala. Toyina ssuubi lyakwongerako. Sirimu mwana wattu. Kubanga buli muntu amanyi ndi nagagga. Waliwo nangambye awo nti kati figa ye yeesaana kubanga olina Prado. Kati bwe mbanga njiina tensaanira. Kusaanira yokka. Mwana w'abandi andabiridde bubi. Kati mugatirako ki? I know. So ng'omwami omufumbo okusoomozebwa kubaawo kungi mu famire. Njagala ombuulire ku bulamu bwo ng'omwami omufumbo. Kusoomozebwa kikusanze? Okusoomozebwa kw'ensanga mu bufumbo bwange actually kuyinza okuba nga tekunyigiriza nze naye nga kunyigiriza Kabiiti mukyala wange. Kubanga ffe oluusi emirimu gyaffe waliwo lwe gigwawo obugwi, waliwo lwe gibeera ewala, ate ng'omuntu okyanoonya ssente tobaako kkomo nti nze nkola kusaliza mu Greater Masaka. Oli ayinza okujja nga yakusanga ku mukolo somewhere owa mukwano gwe naye ng'akwagala ku mukolo oguli ewaabwe Mbaale. Kati ng'ojja genda atuusuleyo ate ojja genda kudda. Ojja kuba waakatuukawo bagambe nti waliwo abazze bali ku hotel gundi MC waabwe tasobodde kujja. Waakatuuka ewaka ate n'obagukawo n'ebiringa ebyo. So ndowooza okusoomozebwa okulimu wakati w'emirimu n'omukyala ndowooza kiyinza okuba kinyigiriza ye naye nkimanyi nti akimanyi kubanga era twatambulanga nnyo ffenna nga ngenza okukola emirimu n'alaba engeri gye ntawanyizibwamu n'emirimu. Mu mboozi yo ogamba nti abasawo mu ddwaliro baali basaale ku kufa kwa muwala wo. Tunyumize ku mboozi eyo. Waliwo ebiseera emabegako luli nga nkyali ne bakurani makisaabo nga mbeera nnyo nabo nga sinafuuka nnyo bize kubanga nakati nkyali nabo mikwano gyange baganda bange era mbaagala nnyo naye twakwatanga nabo firimu naye nga bwe mba njagala okukulukusa ku maziga nga nzijukira bujjukizi moment eyo nenzija amaziga agali nakyo. Nga tewatugambye nti ne firimu ozizannya? Nazannya firimu eziwerera ddala ndowooza nga 10. Naye nga sinze mu kibiina kya Kurani Max. Mba Kurani Max twazanyirako ne mu gye bayita Teddy Movie World ya mwana muwala Teddy. Baana muzaala eyo kyabakuze eyo. So obadde otuddeyo wali obadde oga nti buli walinga oyagala okulukusa amaziga mu firimu ng'ojjukira moment eri ya omwana wange nga nfiira mu ngalo
ng'olaba bw'oti. Munnange omwana wange yali mulwadde ngabo mbeera ez'emabega nali embeera sinnungi mu bya ssente n'okubeera nti abaali bamanyi baali batono naye nzija omwana ewaka then nali nsula kasijjagirwa mutwala muddwaliro tuukayo omusawo ngamba nedda si nze enkola ya misana nze nkola kiro ŋŋenda mugamba munnange omwana wange ng'ali bubi tudde katebe keddwaliro nedda linda abakola emisana bajja mukolako obubuwala obukola mu ddwaliro kiye eddwaliro kandireke oba osanga kati balongoosa oba osanga ddwaliro manene gano ga referral hospitals oba nobukiriniki erimu ku malwaliro amanene agamuno mu Masaka omwana ngenda okulaba nga yeesika fiiki mukutte bwe nti oleze omwana yeesika ne mugamba musawo kati olwo kajja kasotya kamunzijjako kanansi ogenda ogira ati nga baga omwana afudde ng'olaba bw'oti nga ndaba bwe nti kyali kirooto kyantiisa oba byali mu bakiyita batya kintu kidoogo nga tewa era nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga ebya Uganda obimanyi nga bwenkugambye nti oyinza okuba gwe ng'omuzadde tewateekamu kimala kulaba ng'otaasa bulamu bwa muwala ono omanyi omuganda agamba nti woolumira ku lyogenda okukoza ebintu tebiba birungi buli muntu yandyagadde okubeera mu bulamu obulungi ye ne famire ye era ekitukeeza ku makyokkola ye mukazi w'okubeera nga atunula alabika bulungi nga n'abaana bo basoma kate balina obulamu obulungi naye embeera y'akasente buli lwesanyalala nga tewali ebyo byebibaawo embeera yo teyali nnungi nga bwe nkugambye naye ate n'abasawo omanyi bagamba n'aganaafa bagasalya essubi akiri Katonda yali atuusizza naye singa yalaga okufaayo nti n'alafuubana oluusi nange nandigambye nti bambi omusawo akoze eki agizizzaako n'ebiganye buganda kati nze ngenda kukifundikira bwe nti abasawo ab'eddwaliro X lye tutoogedde bakuttira muwala wo banzitira muwala wange naye nga kyennyo sente ebiseera ebisinga oba abasawo abo baali bakumanyi nali sinnaba kubanga ekyamazima bakikola kagenderere nali sinnabaako yadde okubeera ne kakwota k'erinnya yadde nga tewali ammanyi okuggyako bazadde bange ngamba mukumanya nti omuntu nga waga nti akumanyi nti gwe Ssentongo Issa naye nga tebakumanyi nga Mzee Kamadi ali mu limelight olwosa nali sinnafuuka Mzee Kamadi nali nkyali Ssentongo ne best kubanga ogenda n'olowoozaamu nti Ssentongo Issa tumumanyi kati kwegamba ono olw'okubanga oba akuyinako akakuku ne yeekobaana n'oli batu kwegamba baleetewo embeera eyo omanyi Katonda atusaasire naye ensi yaffe eno mwe tuli Uganda yajjula enguzi kati bwe nzija nga nyina kye neetaaga ku fiiki nga kiyamba nze mba nyina okumunyigayo ekikonde muga nti kano kaakano kati ekintu ekyo kigenze kirya kikulidde ddala nekigenda ne mu kintu ekituuka okutwala n'obulamu bw'omuntu kati n'abo abasawo ogendayo bw'otamuwa kasente kiyinza okukalubiriza okukolako kati nze nfundikira ngamba nti eddwaliro eryo n'abasawo abo kale omusawo oyo sijja kugamba ddwaliro lyonna kuba bonna tebenkanya mitima yanzitira omwana kibi nnyo ono yali first born wo oyo yali mwana wa kusatu oyo yafa ng'oggyeko oyo oyina obuzibu bwonna obwali butuuseewo ku baana b'abalala waliwo olunaku lumu nalaba ekyafaayo kisirabangako omanyi ndi Ssaalongo zaala abalongo naye abaana tewakitugambyeko ndi Ssaalongo abaana bange baali batuuse mu level eyavula
abalongo be baani Kato ne Waswa babiri bombi baali babiri ne Nakato babiri ne Nakato batuse mu level eyavula munnange omu n'alwala ssenyiga level eyavula twogera kati mu myezi nga mu myezi 5-6 omwana yasooka n'ayasimula akwatiddwa busenyiga nkutte muninye piki manyi maama waabwe yali nga munafu nnyo naddala ng'abaana balwadde ng'ate tali nnyo fasita nga nze kimanyi fe abasajja oluusi oyanguwa kapiki weesuddeko essaati awo funye kapiki omwana muleese wa dokita Tiriiro mwami oyo bambi ajjanjaba nnyo abaana ali ku luno oluguudo olubaako ebirime gye bayita Buddu Street amukozeeko aŋŋambye ajja kuba bulungi muzeeyi waka muzizaayo nga yeeyongera kuba bubi ekiki olw'ennyindo zitandise n'okufeekeera tassa bulungi mukomezaawo ewaddoke mugana naye kati nga n'okussa kumukaluubirira nampandiikira ebbaluwa naŋŋamba mutwale emulago namutuusaayo omwana bamutaddeko nti yandibanga agenda akwatiddwa pneumonia bamutaddeko oxygen n'abuuka munnange abantu bazze bakuŋŋaanye tuziise byaffe ebyabasiraamu obimanyi tuziise abantu baali bakyaliwo ne mulumbe abavudde ewala n'owookubiri kyekimu kiri ng'oli bwe yatandise n'atandika okufeekeera kwa olunaku lwe tuziika mwakamala okussaayo oli mu ttaka ono atandise okufeekeera process y'emu emyasi ssenyiga amaaso gamyuse muzizaayo wa dokita Tiriiro naŋŋamba tannatereera ne mugamba oli yafudde tumaze n'okumuziika ono mulala ono nze mwereetedde kubanga ndaba abalala bayinza okulwawo naŋŋamba naye omanyi oyo mutwalire ddala mu ddwaliro era naye ekiro oyo yafa kiro naye naafa ekiro nga n'aba bazze mulumbe bakyaliwo nanfaako naye era naye enkeera etumuziika abaana aba omulundi ogwo abataalwalako owulidde kagamba omuntu singa akubuuza nti abaana abo ki ekyabaviirako okufa simanyi nakati saakimanya nakati naye nga bamanya tukiyita ekibwatukira abakadde b'oku kyalo ekyabantu abakulu bo baatuzza mu gundi bandibaddemu abayisa mu kalica simanyi omu ye yabikidde munne nga bamanya ebyabalongo temwakola mikolo gy'abalongo temwakola mikolo ng'oli alwadde ate kati bwe bityo nga bw'omanyi abaana ne batufaako abalongo ne tubaziika bombi ekyo nno kyandeetera okuwewuka omutima gwange ne gwennyamira ennaku n'enzijula nakati wayitawo bbanga ki nga oli afudde omuwala baali bamuyitaani omuwala baali bamuyita Firidausi omuwala oyo eyafa abalongo gwe baali baddako naye wayitawo ebbanga looza lyalinga lya mwaka gumu Firidausi afudde wayise omwaka gumu abalongo babuuse kyankola bubi mutima abalongo tugambye ani naani Nakato ne babiri kyankola bubi nnyo nnyo ntunuulira kati omusajja afiiriddwa abaana ab'obuwala 3 mu bbanga eritali kana mu bbanga lyerimu era nze nali simanyi nti omuntu asobola okuzibya olunaku nga talidde nenamala ennaku 3 ng'ate oli mulamu nga tolya nga mu lubuto bamyomyolamu kigoye buli lwekiregeyamu nga bamyomyola nga saagala mmere ebyaddala
appetite nga teyina weeva. Nga bwenkugambye nti by then ebiseera ebyo twali kasijjagirwa muzeeyi nga yansalirako kapoloti we nazimba. Maama w'abalongo n'aŋŋamba nti wano tuveewo naye nga siina ssente. N'aŋŋamba nyina brother wange ali Kampala alina ennyumba z'abapangisa, nayogedde naye tugende tubeereyo. Kati ne mugamba ndi mwavu nga bw'ondaba naye sinza genda wa brother wo, kitegeeza muba mumpasizza. Owulira? Ne mugamba tubeere wano tunaasinziira mpola ne tulyoka tugenda tupangisa. Olwo yeekyayi awantu awafiiridde abaana be 3 naye ne mugamba naye tugirera weetuli. Nze nga nyina essuubi muli nti luliba olwo tujja kuvaawo ate tugende nga twetaayiza. Twali tukyalina bateera. Kati wayitawo ndowooza ennaku 4 nga buli lunaku abeera akaaba. Wayitawo ennaku nga 4 nagenda okuva gye nvudde ngamba onaalazeewa ewaka kuba twali tulinaanye ewaka nga sinnamulabako. Ne baŋŋamba wali naffe tetwategedde genda okutuuka mu nnyumba okugulawo akazigo nga yaleseewo akapapula. Kasoma katya? Bw'onaaba weetaaze ojja kunsanga ewa brother wange e Bulenga. Bw'onaaba tozze buli muntu abeesigale ku lulwe. Kola bibyo nange nkole ki? Nkole byange. Nkole byange naye sikyayinza kubeera waawo. Olwo ggwe ki ekikugira mu bwongo zzaako ki? Katonda yampa obugumu mu mutima n'eŋŋuma. Agudde ennaafu maama wange oli eyankuza gwe nabagambyeko yali akyaliwo. Ne nkwata bano batabani bange ne mbamuwa n'abeera nabo nga babeera awaka wa jjajja waabwe. Ne mukubira essimu ye yakuba ku ssimu. Waliwo omukulu wange we yali alina n'essimu ewaka wonna. Yakuba nagamba mugane natuuse bulungi naye obubaka abuyina. Naguma omutima fiiki saagendayo e Kampala yaŋŋambye ne mbeerawo ewaka. Nava ewaka nga njolekera kugenda kupangisa. Nasooka kupangisa kijjabwa emyawo ku ampusi. Tutandika nga nvaawo bwe ngenda wempatanya mpola mpola abaana bwe mbaweerezayo n'ak'okulya bwe ntyo kwe kwali okwawukana ne Nnaalongo. Tetwayomba tetwakola ki mpaka kati nawasizza omukyalo mwange. Sirabyewo nsonga yabaawula era teyaliiwo nga bwe nkugambye bwe kityo bwe kyali. Up to now ali bulungi gyali muwuliziganya. Yafumbirwa n'azaalayo n'abaana abalala 2 nange n'empasa tuwuliziganya. Owulidde kwe kwali okwawukana. Mbuuzi ki mwebuuzaako bwebuuza? Mugye bali abaana bali batya bwe batyo bajjeko bawumulireko eno bwe bityo nekiggwa. Talina mutawaana. Kirungi okuba nti mwayawukana mu bulungi. Mufumbo nange ndi mufumbo. Buli omu ali mu ssanyu lye. Buli omu ali mu ssanyu lye. Twebuuza ku kasimu bwe tutyo fine. Ng'omuntu bingi nnyo by'oyiseemu. Toyina bulwadde bwakutuusa kumpi kugava ali kukutteko n'otuuka kumpi kwagala kufa? Okuva edda nga nnuma olubuto obulwadde bw'olubuto tuzanyinza okugamba nti okugamba olubuto kuluma ebya bulijjo eringa challenge gye nali nfunye ku bulwadde bw'olubuto ne maama agamba nti okuva edda nga olubuto nga lumpisa bubi. Anti kati n'obutalya luli wamala ennaku 4 toyina kw'olidde osanga naye nga obulwadde bw'olubuto tewali. Oba alusaazi nazo mweziri? Nziyina zo alusaazi naye ate kati ndiira mu budde. Kati challenge ekiraza kati kiri eky'olubuto kuluma kyo tekikyaliwo.
naye bwe mba naye alusazi zakukwata siba nakadde sisibaamu era newaka bammanyi nkitegeeza alusazi zaava kuba nti ebiseera byonna ebyemabega ozenga weerumya toliira mu budde naye from day one nga nkyali muto maama yaŋŋamba nti olubuto olwo lwansumbuwanga nnyo mpaka kati naye kati kuva lina kizuula nti zirabika ulcers ndya era mu budde ate tuli ku Fic Media webale ku subscribinga webale ku likinga webale ku commentinga webale ku sharinga tuli ne Mzee Kamadi ow'essaga bingi byakola era tukyagendera ddala maaso naye mu mboozi eno ey'enjawulo oli video vixen ennyimba tuzikulabyemu ozikoze oyo wawaggulu Allah subhanahu wa ta'ala ebisinga yabikola olunaku lwenna ndooza katutandikire ku video z'amaanyi kubanga waliwo zetuze tubaamu nga bwezityo naye kati ku mulabi naye zayinza okuba nga amanyi ndowooza tutandikire ku luyimba lwa King Sir abantu lwe beewuunya n'engeri gye nalubaamu omuvubuka yakwata vidiyo eyo bamuyita Keddi azaalibwa mu Kidda wano e Masaka kati waliwo omuvubuka mutabani wa Ajati Dubai bamuyita Genza ye Arafat Genza abeera Kampala eyo kati mukwano gw'oyo Keddi kati olunaku lumu lwe twagenda ku comedy store kati comedy store yavaamu ebibala ebyo kuba twali ku comedy store oyo Keddi ng'atudde n'oyo Genza n'amugamba naye gayo oyo lwaki tomukozesa nga Zaakayo mu video ya King Sir n'amugamba nti ng'alabira ddala osuutinga karakita eyo n'amugamba abeera Masaka naga nga wala agenda kunsaba sente nyingi ate vidiyo ezo ez'abanene zitukolera nga bakomedian nti ekugattako ku bumanyifu n'abantu okukakasa nti kyokola kirungi olaba yabadde mu vidiyo yagwebityo munnange n'amugamba kati n'aŋŋamba nti musajja oyo mugambi naye kamulemereko kukosenga vixen mu vidiyo ya King Sir alindi awo nga bankubidde ne tulemuziganya akasente transport n'akookulyako negenda e Kampala twakwatira mu katale k'e Nakasero naye kye yamugamba yatuuka n'akiraba nga kituufu nze nali nsaanye kubanga yafuna omuntu asobolera ddala okuzannya nga tebamudirectinze wabula gw'obuulidde nti Fiiki njagala okwata akatebe okagalule n'obusungu n'obukambwe amanyi bwe tuba tuzannya mukulu okuranima yatugamba nga ndi mu kuyiga ebyokuzannya firimu nti bw'oba ozannya wenna ojjula kalakita bwe bagamba nti tunuulira omuntu n'obukambwe ne feesi naye eraga obukambwe bwe bagamba nti kukaaba ng'olina okukaaba n'emikono nagyo gizannya omuntu toyogera bwogezi nti naye Fiiki ggwe ng'oli bw'oti buli kitundu kizannye naye Fiiki ggwe oli nga asobola okulaba nti omusajja atudde mu kintu kati ye vidiyo eyo nina ne bye nayongeramu nga tebabiŋŋambye vidiyo eyo ne beewuunya oluyimba olwo kati gwe ng'eyali vixen meseji yo yali ki up to now bannayuganda abamu tebamanyi King Sir Zaakayo yali ayimba kwani ekirungi erinnya gwaliina ebiseera ebisinga batera kimubuuza naye ye n'agamba nti yayimba ku bantu ab'omululu naye ng'ate Zaakayo ali omu ye yayimba ku bantu ab'omululu kubanga generally bwe mba ŋŋamba nti mwana gw'omuwala toyendanga ojja kuleeta embuto ku lujja okuzaalire ku lujja ate kitte ekitiibwa ky'omuwala kitegeeza nti ŋŋambye abawala bonna wadde okozesezza kya muwala omu bonna abagenda okuwulira meseji eyo gye mbuulirira omuwala ono bwendi naye awo so kaakati naye yagamba nti Zaakayo yali ategeeza abantu ab'emitima emibi abaagala okuba nti buli kamu bakezza
bakekusa otegedde bulungi okozesa erinnya lye Mzee Akayo ate nga mpulira nti bannaffe ab'eddiini y'Abakatuliki balinayo gwe bayita Zaakayo nga muwoza wa katale era naye nga baaba abantu abayisa bubi so kati ndowooza akuzzaayo ku kiri n'akusembereza ne ku kiriwo kati nti omuntu gy'akoma okubeera nti buli kamu yaakaagala mu bubi n'embulungi yaaba kyayagala akyagala aba akufaananiramu nga Zaakayo oli omuwoza wa katale ye bw'atyo bwe yagamba. Ng'oggyeko Zaakayo olwa King Saha videos ki endala z'okozeemu nga vixen? Waliwo video ya Martha Mukisa ekyali mpya egikoze ne Omar ono Prince Omar ono Omar mulala Africana bamuyita Omar Africana si wa wano namasanga eyo Kampala ne Martha Mukisa oluyimba baluyita bikola osirike kati olwo bankozesanga Land Road nti waliwo bakulaga buno obuwala busire Queen nti bubeera bubuuka jajjatta naye nga gye buva tebusasula rent naye nga bw'obasanga eno bakitalo nnyo ate nga abava mu ghetto bo basasula rent so nalinga Land Road bwentyo twagikola ffenna nga Abasakala boys kwa mwalimu Kataza mwalimu Ash mwalimu ne Sakala sile oli grand judge dancing grand so basically zezo okusinga kyaliwo olwaleero wonsinkanidde tubadde tugenda kukola video ya bamuyitaani omuvubuka yayimba babingamba da agent akulukuta nimba balumpeereza ne wano ku simu ne nduwuliramu kati ne mbaako ku ideas mu olw'okuba nti ebadde ensonga nkulu sinkane bo ne bagenda bannange era bali mu kukwata ssaawa eno okay kale yoyo Mzee Kamadi bingi nnyo byakola obwa MC obukoze ku mikolo egy'enjawulo ku bivulu na biki biki by'osinza okusanga mu audiences eyo ze mukoleramu baba kuba obucupa babavuma agagamba aganene okuva mu audience eno ebiseera ebisinga obwa MC kuba kubala obala audience gy'ogenda okukoleramu omanya nti batamiivu olina kweyisanga mutamiivu naye omanya nti corporate class era nenyambala era ojjanga gentleman bwetyo bw'oyambala essuuti ng'ogenze mu batamiivu eri wansi ku myalo oluddawa bakuyita fala naye ate nga bw'onyambala essuuti era bagamba ono bamuggyewa bannange waawuuno ate bw'oyambala essuuti yo n'ogenda emunyonyo kiba kirungi nnyo naye ate nga yo jiini tejja kukola so obuzibu bwe tusanga nti oba aba MCs abatandika kyandibadde kyakuyiga n'omanya audience gy'okolera n'otanyiiga owulidde omanyi nti bw'oba olina omuzindaalo obanga omuntu akutte emmundu nti bw'oba onyiganyiiga nnyo oyinza okuba abantu amasasi ate n'ofunamu obuzibu so kati abawagizi abo bayinza otukozesa ensobi nti yakuvuma talina muzindaalo ate oluusi talina na linnya lyakuuma naye gwe gy'ova olinayo bakoddomi bo olinayo sezaalawo olinayo maamawo n'abaana bo ate abantu bangi omulembe gwafuuse gwa bannamawulire gwonna oli akwata akantu n'akatimba ewantu n'akufiiriza so bw'oba gw'okutta omuzindaalo nga gw'okulembedde gw'oli ku stage olina okwefuga obusungu bwo ezo abasinga obungi bakolerawo ensobi naye gwe weefuge n'ekitiibwa kyo n'ekintu ky'ogoba kyekyoka comedy omukoze oba video vixen oba MC obukoze okoze ku radio n'ebirala olina of course okyaliwo ng'oggyeko gamba nti Sakala boys weeri kubanga tuyinza okugamba nti oba abagirimu oba kaŋŋambe mwenkana emyaka oba ne bwe kityo olinako ko abaana abalala b'otendese tugambe oba bonooleka mu Sakala boys oba abanaga nti nze Mzee Kamadi ye yantendeka nange okwogera ng'omuzeeyi oba kijja kusigala kugoweka ebiseera ebisinga
twabadde twogeramu emabega keeri ne nkugamba nti buli muntu akutte omuzindaalo nga comedian abasinga obungi bagyewulira tebaagala kwebuuza ye aba amanyi so kati bw'ogenda okumuwabula naddala nga gwe omuyisa omuwabule nga si yazze aba alabanga amumanyidde owulidde buli muntu amanyi nti asobola amaanyi ge yayina tolina kyomugamba naye tugezezzaako nnyo okusobola okulaga abantu ensinga bwetambula naddala mu industry mu gye tulimu eya comedy neyowa MC lwakuba nti abasinga bwatuuka gyatuuse batono nnyo asobola okudda mu bantu awo n'agamba nti at least Mzee Kamadi yangattako ettaffaali. Olina bw'oyinza okunokolayo nga gwe wabatendeka bwe tugenze tushapinga n'omugamba nti yes okola omanyi nga bwe nagambye nti ebintu bino bitawaanya n'okusanga oli nga ye amanyidde stage ye nga gwe watandikira mu level yakugamba nti abantu batunule ku nviiri ng'omusanze bukulu ng'ali ku stage ye just mushapingamu ayinza obutakuintroducinga nti gwe wamugjayo oba gwe wamuteeka mu kkuba ettuufu naye nga ndi wa mukisa nti waliwo mutabani wa mwannyinaze bamuyita Akram atwalidde ddala bulungi nnyo kalakita yange mu comedy ow'abazeeyi kubanga ate ye yanneegomba from day one naye kati ate asoma ali mu primary 7 naye yatandise okulya ku ssente za comedy. Nokoleraayo bakomediyani 5 e Uganda wano b'ogamba nti bakikuba ate nange ng'omuntu bankolera. Comedians abali mu Uganda nyinza okugamba nti omusajja Disani Kasasa oyo musajja mulungi ayina byonna comedian muyimbi ayimba bandi ayimba kadongo kamu kyokka akola n'obwa MC musajja mulungi nnyo ye musajja nzanyira ekizeeyi nempuliranga era bw'aba nti oba olumu ategeka n'ebivulu ategeka ebivulu bw'ate nawulirako nti yategekako ko wano e Masaka twalina ba old is gold nti yamutegekako ku Maria Flowali. Nyinza okuba ate nange nali ntawuseemu nga bw'obimanyi ebyaffe leero ndi wano enkyandi embalala songo gyeko Disani abalala omusajja ono Amoti omubalanguzi akikuba omusajja oyo musajja mulungi mu comedy nti omutunuulira na butunuulizi n'oseka so kati ankolera bulungi Amoti musajja mulungi abavubuka bano bwe gataabeere malala nabo bajja kuba balungi Maurana ne Rain balungi ne Mariachi mulungi era abasinga obungi bagamba nti yalina Uganda flag nenze ngamba nti Amoti yakola ki yagirina olw'okuba yalina n'ekibiina ani Amoti ova ku muntu nga ekintu akijje ku day one eri nga tukyalina bukamera buli obuyitibwamu enfuufu nga akikuba mpaka kati ng'era bakyamumanyi nti gyali era akola abazeeyi b'ebbama nga toboogeddeeko tugenda kukola naye wano ku lunaku lwa independence abazeeyi b'ebbama nanokoddeyo omu Disani n'abakiikirira lwakuba mu kyokubiri mu bazeeyi b'ebbama bakkidde awo akikuba kubanga bakkidde awo ate ye mu mikolo mulungi bwa MC mulungi nnyo nti ankolera bulungi ndowoozaamu nti gyasinga n'okukola kati comedy ono yamukendeezaamu okusinga comedy ono skits biki ebyo okusinga ne ku stage okola comedy ndabanga ali nnyo mu mikolo alabika agifuniddemu ddala abaddemu nnyo mu skits ze obw'okunywa nokola obulango obwo skits ezo labika bumukole ne n'obwa MC comedy eno taliyo nnyo naye nga naye musajja mulungi oli MC olina bw'oyinza okumpaayo nga bakola bulungi obwa MCs bulimu emitendera waliwo obwa MC ku shows wabawo n'obwa MC ku mikolo so kati ndowooza simanyi kubwawa mu mikolo mu Uganda oba wano ewaffe Masaka wonna gwe mpaayo 5
abakikolera ate era nga osuubira nti bakola bulungi mu industry y'obwa MC. Omanye ekikola obwa MC si kujja buzi n'olambika nti tuli kukivulwa nti ladies and gentlemen katubaleetere fiiki ajje abasanyuseemu n'ovaawo. MC alina okuba nga alinamuko ku comedy mutonotono si jasiku kubanga ekyo abasinga buli omu akisobola. Naye waliwo oli okusooka ne bagaa twalese MC nga mulungi n'otwaliza n'okolayo ku bujjooko ku stand up comedy then n'olyoka obasesaamu n'oleeta ono. So kati wano ewaffe we tuli e Masaka ssaawa eno tulinawo abantu ndowooza bali basatu bensobola okwekakasa ne ngamba nti oyo bw'aba yaliyo kyekyo kimala nti ku shows ezo Madimbuko akola bulungi kati apiikinze ali bulungi kati. Ekyokubiri tulinawo MC Jackson singa nasoma that guy naye mulungi. Kati nze ne bwe mba nga siriiwo nenga Kataza waali manya nti kigenda kuggwa. Kataza saawa eno ye diwo yange bwe tukola babiri ate bwe tuba nga tuli babiri tuba tugenda kutta. Bw'oba tolina katambaala esaati oba ojja genda etobye gundi amaziga g'enseko. Okay, abayimbi nabo mbakubuuze nga bangi kale mbuliraayo kuboga nti bano bakinkolera. Abayimbi bangi abayimba obulungi naye musajja wa Kabaka Misa Kisemakula musajja mulungi ayimba bulungi ate ekintu kyakikuumye okuva emabega nti ye musajja gwosobola okutwala awantu wonna. Omanyi omuntu asobola okukola awantu wonna kiba kitegeeza nti mulungi mu buli audience. Kati Misa Kisemakula omutwala mu kiraabu n'akolayo, n'omutwala mu bivulu n'akolayo, n'omutwala ku mukolo n'akolawo. Musajja mulungi ayimba bulungi. Mu bana abayimbi baffe bano abawaggulu King Saasi mubi kubanga okuba akola naye si ekyo bwe tuba tubala ennyimba okuva emabega bwazayimba. Nze nno bwe mba nga nsiima omuntu sifa ku bino nti oba ayombayomba nnyo oba asibye enviiri oba ayambadde bubi nfa ku kiri ekifulumira mu audio ng'oli ne bw'aba talabye video aba asobola okumanya nti that guy ayimba bulungi. So King Saa ayimba bulungi. Okay, tuline Mzee Kamadi ow'essaga tuwayawayaamu wano na wali. Mmere kyesinga okukolera? Mu butuufu mpoomerwa nnyo emmere enkalu. Muwogo, lumonde, jjuuni. Ejjuuni lyagalira ddala. Ni era bwayise oba buno obukopa? Erya bwayise naye nsinga nnyo okuwoomerwa omuceere ng'oli agufumbye bulungi nga temuli kayinja. Piraawo? Piraawo mwagala nnyo ate Katonda yannyamba omukazi wange chefu kapiraawo akafumbira ddala kali kennyini oyagala. Ndi njagala muceere nga mumyufu. N'amanya ekyokukola kati chefu owa ddala. So kati kyova olaba nga ndi bwenti. Nkulaba onolirako kyenva. So njagala nnyo ebinyeebwa naddala nga birimu ekyennyanja nga birimu akanyama akakalirire. So mbatawaanya nnyo ewaka eyo nti njagala nnyo ebinyeebwa zenva zange ennungi n'enkoko njettanira nnyo. Ndowooza ennyama ewange tebakyajagala najjagala kuba yasukka buli lunaku ndowooza tewayitawo nnaku bbiri nga temugiridde. Ezenva zitwanguyira nnyo ez'ennyama. Naye kyemba ndeese kyonna omukyala wange akifumba asobola okufumba mukene n'ogamba kyennyanja nga kyefu era bw'aba. So kati ebyo mukogo mu nfumba byaffe bya bulijjo naye ng'enva zange enkulu binyeebwa. Walonda bulungi omukyala amanyi okufumba bannange. Nange njagala nnyo ebiwooma. Katonda yansaasira. Colours ki ezikolera? Njagala nnyo kala enzirugavu ne kala emyufu.
ebyeru bino bintawaanya siri nnyo musajja muyonjo naye baba bampise biddugala mangu omukyala waali ayoza waali naye siri nnyo musajja muyonjo newankubadde ngenze enjiga naye ebyeru ebyo byenkaluubiriza era bwe baba bampise ku mukolo nga gwa byeru ngendayo naye oluvaayo nga mbijja munjula nabijjira mu kkubo njagala nnyo kala ezo ezizikira. Ogwawa mu kala zino oli wa kyenvu oli wa kimyufu oli wa bbulu? Mwana wattu ebiseera ebisinga nze nenga leefu ndi nyuto ate toyota naawe mbozi z'abannamawulire wano nedda ebiseera ebisinga babagamba mbeere nyuto nedda wantubuulire kitu ogwawa tubuulire nti oli wa kyenvu ebiseera ebisinga tumanye nti amenvu gakuwoomera omanyi nze nga bwe nkugambye nti abawagizi bange bonna bali kintabuli abaagala Kamadi temuliimu wa yellow temuliimu wa red temuliimu wa blue kubanga nyinza okwesanga nga leero wa yellow yampadde omulimu ate ne tugenda enkeera ng'owa red yakoze eki yakuwadde so luli owa green n'akuwa kati nze ndi am neutral ng'oggyeko kiri eky'omu bbaafu nti tutiikinga wano ekyo kyo kya ku mutima naye nga mu mbeera zaffe eza bulijjo ndi neutral. Siina gamba nti nze ndi wa yellow nnyo ndi wa red nnyo ndi wa blue nnyo no ekikulu kya byonna nti twagala nga tutebenkedde. Ng'oggyeko olulimi Oluganda olinayo olulimi olulala lwekakasa nti singa toli mu Uganda ng'oliko mu nsi endala oba ezitwetoolodde wano mu East Africa oba mu Africa at large nti osobola okwogera n'abantu beeyo? Ng'oggyeko olulimi Oluganda nsobola okugeegeenyaamu ku Luswayiri era njala teyinza kunnuma nga ngenze Tanzania era nkolayo oba Kenya tugendayo ne tukolayo ne twogera ate nno nkubuulire tewali lulimi Luganda we lutali ne bw'onaagenda mu Amerika naye n'Oluzungu nalwo ssebo tosobola kugamba nti emmere ejja kunnema okulya nga nsanze bafuuwa Kingereza kyokka oba okwebaza gye bakuwadde oba okwebaza bye bampadde nsobolera ddala bulungi mukama wange. Ekyo kirungi manyi bantu bamagenda ne bagamba nti abo bakomedian bamanyi na lulimi lumu kyekibalemezza wano tebasobola kuba international shows. Mwana wattu basobola lwakuba nti olaba minzaani gye bayeewunzikidde nnyo n'ogamba nti kantwale kino okusinziira abantu b'empangaaliramu ne bwenkolera. Oli mu bintu bya entertainment bino olinayoko ekivuga ky'osobola okuba n'okiyimbiramu mu ngeri y'ekizeeyi n'oletayo akayimba nga kakadongo kamu nga bw'okuba ekivuga ekyo? Siri nnyo mukubi wa bivuga naye bwe nsanga omuntu nga ayina akadongo kaasuna oba nnanga ka instrumento nsobola okutwala eddakiika nga 3 nenjiyizaamu ebigambo byamu newankubadde nga siri muyimbi nesinza kuvaawo nga soogeddeemu. Nsobola n'okufuna n'okuwulira akadongo nenkayimbirako oluyimba lw'omulala ate ne lutuulawo bulungi singa oli aba abadde asuna. Nejjuuza awo mu Nnyamachoma bagenda ne baleeta live band kati ne batupikaapika awo ani anaayimbamu okakkana nga nnyimbi oluyimba lwa mukwano gwange Fred Seremba olwa neeyanzizza bonna ne beewuunya ate ne banfuwa ssente mpitirivu kubanga bakikolanga kusoomooza kwatamu ne bampa omuzindaalo okakkana nga nduyimbi era oluyimba olwo nno lunyambye nnyo era Fred Seremba weebale okuyimba oluyimba olwo lwa neeyanzizza kubanga siina we ngenda nenkola comedy naddala ku mikolo ne siruyimba. Singa obadde oweereddwa kankanguyite kale oba mukisa simanyi oba oyina enteekateeka zonna ezineetaba mu byobufuzi mu maaso awo naye singa obadde olina ekifo ky'olimu eky'obuyinza katugambe nowandibadde mukulembeze wa ggwanga kale oyina minisitule gy'olimu gwe minisita wa gundi ne gundi
ki kyewandikoze okulaba nti industry oba ya comedy oba ya music oba ya MDD yenna okutwaliza awamu okulaba ng'ebaako weetuuka? Ebiseera ebisinga abantu baffe bano abazanya katemba abazanya firimu beerabirwa nnyo bambi. Nejjuzi wano ndowooza walabye mu biseera bya covid abantu abadde bayambibwa bayimbi nga bafirimu bannakatemba balekeddwa nnyo emabega. So kyandibadde mbutuufu nga tuwagira nnyo naddala ebintu ebyaffe ebyawano. Oyinza okugenda mu maka g'omuntu nga temuliimu kinnayuganda babiyita byabafala, temuliimu mizannyo gya wano bwe bityo. So abantu abo balekeddwa nnyo oba tulekeddwa nnyo emabega. Ensose ne mbakwatako nabo ne babaako we batuuse. N'ekirala okubeera obumu naggereza wali nti tuli ba comedian naye tulina kaadi ezaawuma nti bo baatuuka dde eno ne batukuba obufaananyi kaadi ne zikomawo. Naye teriyo bakulembeze bazi firimu baba comedian bajja ne batuuza meeting nti tukoleko leero tuli mu region eno tuli mu Greater Masaka luli tugenda gundi tekinnabaawo. Okay. Kale twagala okufundikira kyemmanyi bye tuleseeyo bwe bibaayo bye bitono naye era emboozi teba nkadde tulidda ne tubiddamu. Ate naawe walina kyoyagala okumanya ku Mzee Kamadi nga tetukimubuuzizza, comment section weeri osobola okukiteekawo. Weewaawo obubaka obwo tujja kubanga tubuddamu mpola mpola okusinziira bwe tunaaba tulabye. Njagala tufundikire ekitundu kino n'emboozi yo ng'otubuulira abavubuka bano golowooza kiki kaŋŋambe bo kye beesibako nnyo ekiga nti kibuzizza emirimu, kubanga njagala omuvubuka ono atulaba akyusibwe. Abavubuka bano mindset yaabwe tennakyuka nti balina byo bye balowooza nti bye bajja okukola byokka. Kituufu eggwanga teriri mu mirimu, ensonga lwaki bagenda ebweru ne bafunirayo n'ebizibu. Bw'ojja kusanga omuvubuka owaleero akola wano n'afuna tugezeeyo bukadde nga 5 ate n'abuwa kampani katugambe oba oluusi tategerekeka oba talina license oba biki oba n'akukusibwa n'agenda ebweru okukola ki okukola. Kati noga nti singa obutaano buno abuleseewo wano e Uganda n'abaako kyabutandikamu, tasobola kubaako kyatandika ne yeeyiyiza wano e Uganda okusinga okugenda eri okubonaabona. Omuvubuka ono oyinza mugamba kiddala kituufu eggwanga lino teririmu mirimu gya kukola? Neyanza nnyo neyanzeege mwami Fiiki. Ebiseera ebisinga obungi nti abavubuka tebaagala nnyo mirimu mikalubo gyakupatikana kukakaalukana baayagala white collar jobs kutuula awo. Kyekisinza okuleeta ebizibu. Kati nze ndabira wano naye ate bw'aba yasoma akola atya? Bw'aba yasoma okusoma nga bwe nagambye nti ebitabo bw'ayagala white collar job nga yasoma nze ndaba tewali mutawaana gwonna. Ebitabo togenda kubitwala ku dduuka oba otwaleyo akakoofiira ka diguli bakuwemu sukaali. Olina kusooka kupatikana mpola mpola. Omulimu gw'oyagala gukusanga at least ng'olinawo ku skills obadde otambulirako. Hard working oyo abavubuka tebamwagala, baagala mirimu. Kati omulala agamba kola ekiriwo kyewasoma kikusange ng'okola ki? Yes, kubanga kakati onoonywa kyowasoma onookifuna ddi bw'obanga tosobodde kifunira waawo. Kati nno abantu bangi bali mu kukola naye bye bakola kati si bye baasoma. Kababeera abo bennyini abayimbi. Oli omusanga n'agamba nti oyo dokita yennyini awedde engalo. Oli looya naye nga bayimbi. So kakati omuvubuka ne bannamawulire mwebali abayimbi. Yes, omuvubuka yonna gy'oli. Bw'onoogamba nti nasoma kaninde okukola ekyo kyennyini kye nasoma ojja kufa toyina mulimu. Sooka okole ekiriwo, oyinza n'okwesanga ng'okyusizza mindset n'ogamba nti kye nasoma nkivuddeko kati kantwali kino kyennyini mu maaso. Abantu bali eyo era bava muno ne bagenda. Oluusi ng'okifuniddemu n'ebirungi bingi okusinga kye wasoma. Kakati mwami omukisa gwo Katonda agutadde awo. Kyogamba nti abantu abali ebweru eyo emitala w'amayanja
bonna bye baasoma bye bali mu kukolayo. Oli omusanga nga yava eno ng'alina diguli naye ng'ali Dubai asikaali. Okitegedde? Obanga chief. Oli n'ava eno ng'akola mu kiyumba nga bwe tuwulira banyina. Nga housemaid. So kati tulekeraawo okunyooma emirimu, amagandula gaffe aga diguli tusooke tugasse wali ebbali, tutandike mpola mpola. Ojja genda okulaba ng'owangudde. Ekikulu kya byonna, tageti yo abantu okubeera nga bali bulungi, naawe kubeera ng'oli bulungi, obulamu obulungi bwe tukole. Era abasajja abasinga okubeera nga balabika bubi, ate famire zaabwe ziba nnungi kubanga bapatikana nnyo. So kati bavubuka temunyooma mirimu. N'okunyooma ekirala kisinza okuleeta ebizibu kwe kunyooma abantu abatusinga. Oli akubuulira ekintu n'olaba nga yeffala nga babayita. Naye omwogezi omu yagenda n'atugamba nti abakadde bonna be tulaba baaliko abavubuka, naye ate bavubuka batono nnyo abagenda okufuuka abakadde. Ekyo gye kiri. So tusooke tutandike n'obutonotono, osanga ebinene binaatusanga mpola mpola. Mu mikwano gy'egyo gy'olimu, gy'ogenda okola nga weeyisa bulungi n'okuwuliriza ebirowoozo by'abantu abalala, mwe mujja okuva omuntu akutwale ku ekyo kyennyini kye wasoma. Abantu bangi tubawulira nga bali mu kulanga mirimu, abantu bangi tubadde nabo mikwano gyaffe, yayinza okutwala ku kiddako. Ndi musanyufu nnyo okuba nti oba oli awo bazadde bo famire yo onsanyufu n'ebyo byokola. Ebiseera ebisinga bw'obeera mu bintu bino, famire egamba nti oyo Kamadi yagenda mu byabayaye, yagenda kukola biki. Naye mu mboozi yo tulabye nti bazadde bo basanyufu ku ebyo bye wayingiramu. Njala tufundikire otumireko b'otumira ate otubuulire akwagala akusangawa akufuna atya. Amiina. Neyanza nnyo neyanzege, nebaza nnyo bazeeyi bange okukkiriza n'okunzikiririza mu byenkola, kubanga oba oli awo singa muzeeyi yabigaana aga bwe ndibikulabamu nkuzaalukuse toddanga wano, oba osanga sandibibadde. Ate omukisa ogusooka guva mu bazadde. So omuzadde kasita blessing akyokola, Katonda ayongerezaako bwongereza. Amiina. Kinkoze bulungi nti banjagala, nange byenkola mbyagala. Komedi oyo yantuusizza buli wamu, nga bw'ogoberedde emboozi gye tunyumiza ne fiiki akulaga nti ebitundu 99 komedi yantuusizza awantu awalungi. Nakola komedi nga ndi ku mukolo nensangayo vice president by then ow'ekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi. Bwe baali batandika campaign n'agamba njagala omusajja oli, bwe twali ku mukolo bamundeetere, ne bamundeetera n'agamba nti njagala nga gw'ojja okusookangawo ng'okola komedi abantu bakyamuke ndyoke mpe speech. Oyagala sente mmeka? Nenneeramula. Laaleeze zaggwako nga nze nkola. Era mukwano gwange. Sawa. Sente mba nazo naye leero osanze temuli. Tumira tuve wano. Ntumirako bakozi bannange ku radio Budde muntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebale ddala mundeze. Nentumira ku bakama bange okuviira ddala ku programs manager, general manager, ED, kwoteeka ne MD. Nti banne mwebale nnyo, mwebale ddala. Nzaani gwe mwateekamu obwesigwe, obwesigwa ne mumpa Kamadi waabwe nkole ku mayengo ga radio Buddu. Banne mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nentumira banne ku bannyinaze baganda bange aba tiimu Mzee Kamadi, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Nammwe tubadde bamu ffenna. Nentumira ku maama wange owa tiimu Mzee Kamadi, mukadde wange Nakigozi Kamiyati. Maama weebale nnyo, weebalire ddala munnange, weebale kutwagala, weebale kunjagala ne family yange yonna. Nentumira ku munywanyi wange munnange MD owa radio Buddu, mutumirako akensusso. Dr. Ronald gyagenda Segawa, munnange weebale nnyo, weebalire ddala kunjagala. Oyo kubanga njagala akensusso.
ya wachitawo omuli nzira ku radio ne ngamba ndi ku radio ya mwana wange tanyiika tuli ba mukwano goba ne mukamawo ngate mukwano go kita kyakuzanya si kyakuzanya ebale nnyo ebale ddala ne general manager gwe watuweereza simubi omumbejja Leticia Namazzi naawe weebale nnyo bambi manyife tulina general manager mu Greater Masaka asinga obulungi boleka mukyala Miss Kavi weebale nnyo weebale ddala ne mukwano gwange owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi kati special envoy okuva mu office ya president kyekitiibwa kyayina kwoteeka ne mutabani we Oscar Sekandi Mutebi mwebale nnyo mwebale ddala okwagala Mzee Kamadi pozi nga waliyo ebirala by'oyagala abantu babulire bakufuna batya abantu okunfuna nkola ne waffe Balingo Jeko Radio andi mu Sakala Boys Sakala Boys mulimu MC Kataza mulimu Ash mulimu ne Sakala Jajja oba gwe bayita Dancing Granny tubeera bana so bwe tuba tuze ku mukolo gwo tuguleka abafumbya miyaji tuyina ne ba Ushers tusobola okujja ne tusavinga omukolo gwo n'ogutuwa tukola n'obwa MC comedy ku bivulu n'ebirala ebisigadde nga byasanyu zi birthdays graduation yonna tukolayo obwa MC so neetaaga osobola okujja ku radio Buddu weetuli oba n'ojja ku Poloti 99 mu kizungu Katazo ojja musangayo oba n'otukubira ku ssimu nze ndi ku note 75 2 15 45 ne ku note 772 note 779 45 15 ndoza kamba were ddala ne yakataza kubange yakataza kanjisome wano kataza eyakataza eri note 753 45 49 5 awo nga Mzee Kamadi omufuna ne basakala boys bonna nga tujja ngo mukolo gwo tugwa essanyu kwebazizza nnyo mwami Fiki webale nnyo webalire ddala omukisa guno gwotuwadde omanyi munnange abantu babeera yeyonga ensi tebamanyi nekyendaze nti munnange onjagala nnyo webale nnyo webalire ddala ate nange okuntunda eri eggwanga nzaani neyanza nnyo Mukama naawe akuwa omukisa amiina nawe webale kubaawo ati amiina sebo kale Mzee Kamadi owessaga bwatu bwabadde emboozi tebankadde nga bwe nkugambye tujja kuddamu tuginyumye neera bw'anaabanga Katonda akyamwazise ekyengero eky'obulamu ate nga naffe weetuli inshallah nsuubira nti bingi by'omuyigiddeko nsuubira nti tosigadde kyekimu gwe omuvubuka atulaba ate naawe wonna ajja osinziira eyo okulaba Fake Media nagamba internet weekoma naffe wetukoma nolwekyo mukwano subscribinga likinga commentinga sharinga ate tubeere nga tutambuza ekintu kino okukituusa ku level eddako njagala okwagaliza ekiseera ekirungi ng'okyatulaba lindirira omuntu omulala gwenkuleetera wano wali programs ensengeka obulungi bingi nnyo tukyafumba akuume atakuumira mpeera mbeere bulungi mweraba